Yes, right. Nkwaniriza kujika media ensibuko iya mawulire gwatanaba kubanga subscribinga genda amaze subscribinge likinga commentinga tusobola kubanga munange tutambula fenna. Yes, of course alien skin yavuddeyo nayogera ku nsonga ya Lady Puzzle n'omukulu Sunda Beni era nga bano munange mabega kawo babadde mu kwesunaasuna nga Lady Puzzle agamba omukulu Sunda Beni yamwerabira tamuwa kathimbi wabula nga ye Sunda Beni agamba musajja tasiima kibanda Sunda Beni yagambe mbu Lady Puzzle amulabisiza nnyo mbu buli wabeera nakuyamba ng'ate naye akimanyi naye mbw akisussizza nedda olaba ekintu ky'omuntu kibeera kyakubeera kubanga ensi madaala buli muntu ayitira ku munne ekitegeera kati nze nsobola okubeera waneeno nga sima bennyambi naye obeerawo munne mulunaku jukusi nagamba gokimanyi wansanga lumu nga bantwala nga poliisi entwala n'oyimira n'obagamba akamusulire mute okitegeera just example nti omuntu gwoba okwedde ekitu oba tomujjukira nga nembulamu tokijjukira nti gyekiri naye ekintu kyoba okoze omuntu oyo agenda atwala emboozi baboyibe naye mwenyini okitegeera kati ffe tetulina kubeera n'okwejubisa nti nogundi nakukolera bwe bati gundi nakukolera naye ate lwakuba just enkoko y'omwavu teggwa mu meebazo kati Lady Puzzle tabanga ali kali akagero nti bwekiri enkoko y'omwavu kubanga omuntu omwavu wakuwa enkoko ye obona okwebaza buli kaseera kati ye Lady Puzzle agamba Sunda Beni alina mukolera ki nze kyesimanyi ekyabulamu n'agamba nti naye agamba alina munaaza bigere yefudde kididi ddaka kyagenda okukola kati Lady Puzzle bw'aba ayagala Sunda Beni naye amusuzeemu kuba yababa yasula ku Sunda Beni nga yakajja e Kampala kitegeeza bwe bikyuka n'asanga nga Sunda Beni ali mu Amerika ne n'amusuzaamu nku kuba singa bikyuka Sunda Beni agamba nze ngenze London Lady Puzzle ne n'alinnye naffena tusula mu bantu nti bwe nve eno nze ebiseera ebisinga bwe nvudde ngeno nga ngenda e Bulaaya okuyimba nze nsanze nga bakyali bange eri abasooka okugenda bingamba mwana nze nzijjaeyo amagye nagasiesigayo tensula mbaniga bange mwana. Of course alien skin bwatyo owakikoze jjukira alien skin munnange kyenyinza okugamba musajja wanjawulo era nga musajja eyajja okukyusa music industry oba otunuulidde ebbanga lyamaze mu music industry ojja kwesanga nti akyusizza bingi era abayimbi bangi bakyusizza engeri gye bakolamu ebintu byabwe abamu munnange baddako n'ebbali basooke beetegereze kubanga go omulembe gukyuse kitegeeza wootakyuka na mulembe muganda baguba kugenda kukuleka emabega era tulebye abayimbi bangi bali mu music break tebakyafulumya muziki olw'ensonga waliwo trend kati etambula ey'omuziki si kuveeyo munange n'oteekamu sente nnyingi omusajja agamba ye akola audio neekuba nga terina video ate neekola bulungi nnyo kakati gwe ojja n'osasanya omusimbi mungi mu video mu audio wabula nga ate tomanyi oba zigenda kudda olw'ensonga ne bookings kati ntono nnyo ojja kwesanga nti kati osanga bapromota nga baagala kutegeka omuntu oyo aliko tonyumya mbu ate oluyimba luteekamu kasimbi kangi tonyumya mbu ate oluyimba lwo biki lulina okuba nga lutrendinga ate nga naawe omuntu olina vibe nga otambula nga wetulaba kakati munange bapromota bonna bali ku kireva gye bali alien skin bali ku bayimbi abatambula tetukyabawulira yadde nga tulinawo concerts ezigenda maaso omwo nga mulimu omukyala Shiba Kalungi mulimu Sindalira Sanyu Baby mulimu Gravity Omutuju ezo gye ziri naye nga bano abayimbi abali casual mukwano gwange olina okwegendereza nga ojja mu industry. Yes, of course alien skin yavaayo n'ategeeza nti ye talina nooma yonna tawala na mwana yenna ajja nagambo amukopa nedda ye aleese style mpya era yeetaaga abagoberezi era twamulabye yasayininze omwana mupya amanyiddwa nga Biswanku era nga kayimba ke akapya kafulumye katambula bulungi nnyo abaana bakadiwetinga ku TikTok. Omukutu gukoze kyamaanyi nnyo okubanga munange gutumbula music industry no because kakati omwana ng'oyo kyandibadde kizibu nnyo singa omukutu gwo tegwaliwo kyandibadde kizibu nnyo omwana ng'oyo okumuzuula nga tumulabidde ku TV olw'ensonga ku TV munange olina omutemwa gw'olina okuwaayo ate nga munene nnyo ate nga ne bapresenter tebeeraga beekola bye baagala
kale ojja kwesanga nti tubadde tufirwa ebitone bingi nnyo. Wabula alina Skin munange twamulabyeko wali ku Fangoni Forest omutima gwe omuzira kisa ye yeewayo kubanga munange ayamba abo abasalina because naye yaliko mu mbeera ng'eyo era twamulabyeko yawadde omukulu Rocky Giant yamuwaddeyo kathimbi era n'omukulu n'asiima mu nsonga ezo era nga bintu byabaddewo ebiti Mirambi ati unazikuwa zonna jazi nazikuwa zonna ina jogendo zisasanyamu ng'omusama bwebuziriwo ekikulu mmanyi omanyi ekigenda okukola kiri kyanaye chana lwa mukaaga kwako bando nosigala nga wetereke ekikuyisa kitya ekitiibwa ekisinga sigwawo nammaneo ono mujasi wange mujasi nkyategeka ojje naawe tukwanirize nabadde nakojjira nno lwakuba kyasinga ono ndi bubi omusajja oyo simanyi mwana tugende tugonze tugendeyo badde mu byanga nitugendeyo kojjo nabadde mu mukolo mulungi buli omu mu kitiibwa kye ku namulondo ye nina emyaka 47 sikyali kumalala gansi wadde amaalo g'ensi nze mama tata wange afaana emyaka 6 mama nafaana n'emyaka 1 maze emyaka 4 ku nsindiko omwo ne baganda bange ne buli muntu ava mu lubuto ava mu nsawo ye byonna byebiko ne ngambe ekitegeeza ze kyantwaza mu lyabu muganda wange mukulu wange yatema omutinga gw'ekijja ku kijja emyaka 3 n'agutema mukowekoowe n'abikula ekijja ne mugala Robert kikyokoze Robert okuwemula kulungi naye kubi ne atleast okunkwatira emundu mpemula ne mugala Robert gwe sigenda kukubako butereevu mukwano gwange awo nno nenkujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire gwetanamba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okubanga munange tutambula ffenna saba mukama Katonda abankuumire mweraba